etambula kadi etambula eraga nti Pastor Wilson Bugembe agenda kukola omukolo my lord so ko kadi eyo iyo kadi etambula wedding invitation the family of the late Drake Chirabira of Galama village Masaka district invites yo to their wedding ceremony of wedding ceremony of Pastor Wilson Bugembe scheduled on the for Friday 30th June 2022 at Worship House Nansana at 12 p.m. and therefore the reception at Hotel Africana. Kakati ekisoka ko kabaddi. Embadiya. Saga tukirumemu. Abaguddemu. Pastor Wilson Bugembe aina concert ku Hotel Africana. Nenja akutegeeza promoter wa Pastor Wilson Bugembe. Ekisoka mu bulamu waliwo ebintu bibatabuuka. Chukoli wa dembo obutabikola. Kulinga kuwasa. Kulinga kusoma. Omwana osobola okusala wo obutasoma. Ne buli anakusanga mu myaka jongo kyali mu myaka egisoma ajja kubuuza osoma osomerawa. Oluwadde omugamba nti nedda munange kalenze bye byagana nengere ekuli. That's days we batugobanga school fees nenga bya kusanga gamba go kola ki wano ewaka okola ki ewaka ngolinga yazizo kubange sawe eyo osubira kubanga oli ku ssomero kati hafine bwotuka mu myaka egifumbirwa otafumbirwa dembe lyo obutafumbirwa naye society just sigala ekubuuza bawo yani era tugenda bus stoppinga onogenda mu family meeting nga omwami ali atya ali wala bajja kikubuuza intentionally wamache kiva kituluma noli okugamba family December atuse bagenda okumbuuza omwami because ate nawe kitandika okukuluma kitegeeza oli mu resistinga kituufu kakati team pushing ekivulu kya Pastor Wilson Bugembe kino njagala kibagamba misana tuku mu bye musaagiramu ekyo mu kyesonyi kubanga ensi yonna erinze embaga y'omusajja kuba yakoona dda yava mu kutuuka kati yakoona akadde kakubadda kuba buli kimu ekitagisa okubeera okuwasa akirina kuba obufumbo kitaaga ebintu bibiri kyetaaga busobozi n'abuvunaanyizibwa tabirina ayinza okuba obusobozi olaba bulina naye ng'obuvunaanyizibwa tewali nga tusinziira ku bye tulaba tosobola kumanaginga kkanisa nnene bwe okimanyi obuvunaanyizibwa guba mutima gwo kiva mu ggwe ng'omuntu we don't know how much you earn naye oyimirizawo famire eyo bwe buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa kyobola abasajja bazaala abaana ne batabalabirira naye nga mulaba ali financially stable ne bajja wano ku mawulire ne bagamba so talabirira baana be kuba yasalawo omusajja oyo alemererwa atyo kubanga ye mutima gwe talina buvunaanyizibwa kyogereko so naye njala okutegeeza bane Pastor mugenda mukuba ekigo kuba kati ento kyali joko Pastor Wilson Bugembe kati wekiri kiswaza buswaza yatugamba emyaka 15 emabega ndowooza bwe yayimbira oluyimba lwannangirira that is 2010 myaka emekejo 12 emabega nga bwe yayimbira oluyimba lwannangirira omwaka gwa Mukama nangirira embaga ey'ekitiibwa Pastor Bugembe kati emyaka giri 12 kakati we mubanga mwasalawo n'omuntu wammwe nti bannaye olwakino nekino ffe tutamanyi nti ebyobufumbo tujja tubireka temukisaagira mukireke the fact that what was there the wedding card ino better erinnya ly'omukyala it was just a fake card naye joko kati eri stale so tekyanyuma yes tukireke ekyo tulindirire Mukama kubanga munaye buli muntu alina olukusa okusalawo kyatambuza mu bulamu bwe kubanga mujja musindiikiriza agenda afuna omukazi amukyankalanyize bwereere oba ontegeera naye mu processing ekyo tekiriiwo waliwo ebintu byolekerawo mu bulamu n'okirekera ddala ekyo n'ogifuula noggo zooni ku ggwe gy'otagitambuliramu nze mu ndowooza yange bwe ndowooza awo nga tuvuddewo bannaye omugagga mwamufuula